nateera nkwaniriza mu episode endala eya programu eno eya Muvubuka Kola. Programu zino twakusuubiza nti tujja kubeerako n'abantu ab'enjawulo naye ate tekikugaana kulabako omuntu omu emirundi egisukka mu gumu oba 35 nga tulina ebyenjawulo bye tujja nabyo. Kkiriza obagaana buli episode gy'olaba oba buli vidiyo ejja Focus TV waliwo ekipya kyebeze nakyo. Mukama wange okwawukanako n'omulundi guli ogwayita ku mulundi guno njagadde omulabi waffe tumuwe era ku bbala ly'Omuvubuka tulongere okudigestinga ensonga ya okwezuula. Mu kwezuula mulimu kye tuyita talent, ne tubaamu ne kye bayita ekintu ky'oyagala oba hobby, nga kyo kyagala bwagazi. At the end of the day twagala tumale episode eno nga tutegedde bino bikwatagana ddi, kiki ekiriwo ekyenkizo ku kinnakyo, okizuula otya nti ddala kino kiri mu nze. Buuza ku balabi baffe abatulaba twesiimye nate okusisinkana. Sebo mwebale okuweereza. Amiina sebo. Ate notukkiriza naffe tubeko kyo. Naffe twesiima ffe baani abafuna information eyo first hand information okuva mu bantu nga mmwe. So Bayibuli nawe etugambira nti mwaweebwa buwa. Ekintu ky'omanyi ntera nnyo gamba abantu nti bw'oba osobola okuyamba omuntu muyambe. Kuba ne bw'ota omuyambe ajja kuyitawo ate owulira okulumizibwa mu mutima. Wakwogera luli nogamba nti buli muzadde yenna ng'olina ky'osobola okukolera omwana oyo akuli ku kyala awo akuliraani kimukolere tomanya kikyagenda kuba. Kati bw'okijja ku bazadde naffe mu bulamu bwaffe obwa bulijjo mami muyanja olina ky'osobola okunnyamba ate n'otabaako nnyo kyo n'otagwa wansi kubanga wannyambye. Nange nnyina kye nsobola okuyamba oba ogatta ku balabi baffe nene kitansuula kugamba nti ke nagabanya ekirowoozo kino mpedde noyanziza abassebo ne bannyabo mwebalo tugoberera ate n'okuteekamu akasente mulaba. Mwami Segawa yesebo ng'oggyeko ensonga endala enkumu zitujja otunuulira. Njagala omuvubuka atandike n'ekintu ekimuliraanye oba ekizaalirano kye yazaalibwa nakyo, byebyo byayagala n'ekitone. Bwe njagala tusimbe essira naye tunagenda mu biri byonna ngeri kyendala gy'asobola kutandika bulamu. Tumale wano lwaki nkubuuzizzaawo abantu bangi bakubye nnyo empawa ku kintu kino ekitone ate nkidisikasinze n'abantu bangi naye nga kwega buli omu alina engeri gy'akitegeera. Ensonga ki nkikuleetedde ku tebo. Sebo tweyanziza. Yesebo. Kakati ekitone talent omuntu akizuula atya? Kyekikyo kyeki ekitone kyekintu omuntu kyazaalibwa nakyo mu ye nga tosobola mwawukanya nakyo, era nga ne bw'oleeta embeera efaanana etya tosobola kunjawula n'ekitone kyange oba sente weeziri ekitone kino kirina limitation. Kisobola waliwo awambuzaabuza esebo etopiki eno lwaki njire sensitive esebo waliwo ebitondeddwawo mu nsi bye tulaba oba bye tusanga obusaze ne tubisoma tubituulamu. Waliwo n'ebino bye tugamba nti with or without kusoma oba tutasoma bizaalirana tuba nabyo. Ebintu byawukanira bitya? Kakati wakye bayita okuyitibwa calling ejjanga etuula mu kapasite eba mu kitone kyo nti omuntu eyazaalibwa nga yayitibwa okubeera omusomesa ne bwaneebuzaabuza n'agenda mu militale n'agenda era bagenda muwa mulimu gwe amaliriza nga ali mu layini eyo kubanga kwe kuyitibwa agenze ku lubaawo okusomesa bayizi naye ate agenze mu basirikale banno basomesa. Era nze njagala okugamba ekitone kiyinza okukaluubirizwa temerako ettaka. Omuntu nga Katonda yamutonderamu ekitone mu ye be baana b'owulira baana bafuutuka mu ghetto. Naku zino batabafango ne forest ba alien omwana afuutuka gy'afuutuse. Tewali nnyo nti mwana wa minisita nti oba mwana wa honorable nti oba mwana wa muntu waliwo emunene kwazizaasitukira bwati kugamba talinaako yadde fakiti endala emuwanirira. Naye ekitone kyo bwe kigamba nti kibotola wali olabyeko ekijanjaalo nga kimera oba kasooli
tugenda ne tubiziika bwe tuti nga tubisiika obudde bwo penetrating nga bwe bufuuka nti kati kufuluma ettaka actually lyerikiviira mukulu yitawana yitaho ogende kakati n'ekitone kyange oba ekikyo obudde bwakyo bwe butuuka nti kati kuvaayo oba omuzadde oyagala oba toyagala oba community eyagala oba toyagala ovaayo era nze ekitone ndowooza kiyinza n'okubeera waggulu oluusi w'okusoma kuno kwe tubeeramu singa mbeera nga nasoma ekintu ng'okuyitibwa kwange simwe kuli oyinza olaba okukola kwange okw'ekintu ekyo nga tekuvaayo bulungi awo oba mu kugezesa ebintu ebingi ate n'ogwa ku kintu ky'olina n'engwa mu kyendimu era awo wenzijira ku kibuuzo ky'obuuzizza nti omuntu azuula atya ekitone kye nze ndowooza kyekintu ekyandadde kisinga obwangu yes ndi muyimbi bwe ntuuka mu kisaawe namu neekansa bwe nvaawo nengenda ku kaludo baludo bakuba nembalekaawo nga mboogolozza kakati njagala omuntu ono azuule ddi katonda bwe yali atonda nze naawe n'atulaba kyeyatukola obulungi yakola complete product n'agiteekamu packages ez'enjawulo abantu kye balina osooka okukkiriza mu ekyo nga kano ketukola mu focus nojja negamba package golden package egwa wano ya sente bweziti kati wano platinum tuli mu sente bweziti ne katonda we yali atutonda bati we yatukola yakola nze naawe nga tuli full package yatuteekamu obusobozi obw'enjawulo kaakati tokyewuunya ng'omuntu asobola okuyimba ate alinayo nekirala kyasobola okukola naye ategeera atya fomula nyangu nnyo omuntu w'otegeerera ekitone kyo we kiri gezesa ebintu ebyo byonna nga bw'otubyogedde kati gwe wulira ki ky'osinga okukola with ease nga bw'oba okikola takitaka kati nyimba ate mukisaawe wano nga binyanguyira nnyo kubanga waliwo omuntu naye mbeera mu studio nga ndi mu kulikoodia tayimu y'omupiira neetuuka mpulira nga kino njagala nsooke nkiveeko ngende nsooke ndaba omupiira kati bwe tuba tukola emirimu gino egy'enjawulo waliwo ebintu bye tukola naye ng'owulira mu ggwe olinga akakeeki kake iwewawo nzijayo akasente kinenge kinzitoowereramu naye waliwo ate emirimu gye tukola ng'owulira oli ne bwakuzuukusa ku ssaawa 6 ogw'ekiro ng'obadde mu tulo nagaa jangu tukwate ka vidiyo kano gira bugize oti teekawo era bw'onoogenderera abantu abakola ebintu ebituufu ebiri mu kuyitibwa kwabwe babikola with ease be basajja boosanga abasomesa n'asomesa n'ava mu kiraasi abaana ne bamukubirako ne mu bugalo be basajja boosanga ku stage omusajja n'ayimba n'ava ku stage nga buli muntu agamba yes omusajja ayimbi naye nga bw'abadde ayimba tolabye nnyo ntuuyo nga zimutulukuka tolabye nnyo nga ateekamu okukaka kimwanguyira kintu kiri muli mu ye kiri muli nze nyumirwa nnyo abasajja bano abasamba omupiira era bw'otunuulira ku kisaawe osobola omanya nti ono agulimu kunoonya ssente ono agulimu kuyitibwa ojja bagenderera ojja bala era akalala akali wano mu kubeeramu nga noonya ssente tolabye abafuuse bannaggwano ne babaako ne bye bafuuka naye nga olaba nga akikaka a case in point nina omuzannyi gwe bayita Wayne Rooney y'omu ku abo abasinga goolo mu Bungereza mu Premier League naye bwe natuuliranga omupiira gwe nga mugerageranya abasajja nga ba Cristiano Ronaldo nalaba nga Ronaldo ono fa ku kyokugamba nti nakolako research ne munoonyerezako naye physically ne bwoba obalaba nga bali mu kisaawe era olaba ng'oli ate byanguwamu ono ekintu kyakipika bupisi naye ate records ezikoleddwa ku ekyo kukipika ate nga zirabikako n'okusinga ba Ozil bewandigambye nti they are gifted kati kino simanyi pointi yange ogitegeera nti nkutegeera nti akikola nga akakakikake n'akikola nti ddala lwaki oluusi ate akifunamu nnyo
n'okusinga ate oli gwe tugamba kakati tulina factors oluusi eziyingiramu wakati awo nti oluusi ebitwetoolodde bimatalinga nti wano mu Uganda tulina abasajja bano teba top 3 lwakuba nti omu kati bw'omwogerako abamu abawulikira bulala olw'embeera gye yagendamu naye ba top 3 mu music sector waabwe ojja kulaba nti Bebe Cool ekitone kyemu ekiri naye ate kyayetoololebwako ekigimusa ekya family nekimakiwalinga mangu okusinga eby'abaana abalala ababiri naye ate bwe baasituka era bw'onoobasa ku minzaani ojja kulaba enjawulo nti oluusi wabaawo environment esooka neetukwatamu naye nze kyenjagala ogamba atulaba nti bwe ekintu kyokola ng'owulira okikola nga with ease with comfortability ekintu ekyo kigoberere tekikuswaza okiwuliramu eddembe kyanguwa bwe bakuyita okukola puroguramu ng'eno nga tojjango sajja banne oba kakatinze towa excuses kubanga muggwe owulira nga Katonda yakugiftinga n'akuwa ekirabo ekyokwogera mu bantu naye waliwo nange asobola okikambiriza ate nenfuna platform naye obaawo oli akulaba sajja okitegeera so bannayuganda ne bannaffe abatugoberera tuteeke nnyo omutima mwami Muyanja nze bwe nali nsoma salowoozaako nti ndibeerako omusomesa nga ntandika okusoma era twafuna okukaya nakungi mu family nga maze erevo muzeeyi nga ayagala ngende mu musomesa nze nga sibwagala waliwo kalumanyo era omuzadde n'omwana nze nga mpulira njagala kubeera mu banka naye bwe namala osoma business administration nenjiteeka wali accounting ne mukola bwe nvaayo kiri kye nakugambako mu episode eri nti fe abamu tetubeera ku kisenge kubeera awo nti akati nze bwe mulaba wano gwe mulaba wano nze kakati ntandikirewo ye kati ffe ne tutandika okulaba kiki ekiriwo opportunities eziriwo ne batandika otuyita masomero ag'enjawulo tusomese munze nga simanyi nti nsobola okusomesa naye nga munze kirabika omuntu oyo yaliyo kati ebbanga lyemmaze nga nkola omulimu ogwo nenkitegeera kubanga nawulira nga bwe mba nkikola nga tekinkaluubiriza tekimpa buzibu ate buli lwokola ekintu nga tekikaluubiriza amakungulu galera mu bw'okikolamu nga bakitegedde bulungi era nga kivuddemu ebibala okirabira mu results ezikivaamu ogenda okulaba nga bw'obanga okuyitibwako kuli mu bulimi nga ne bw'otuuka sawa 9 ng'okyalima gwe muggwe towulira nti olinamu mwabanda bamwe mugaba musajja atanyuke naye ye okuyitibwakwe akuyina mu bulimi omusajja alina okuyitibwakwe nga kuli mu kukanika gwamusaasira n'ogaba naye musajja ataave wansi eyo ali eyo naye ye olw'okuba akikola nti kwe kuyitibwakwe awulira nga kiba kitambula bulungi bwana Sigawa awe nyini esebo waliwo omuntu oyogedde ku kyokanika example eri relatable ku mbeera mwe tuli eno mu bitundu byaffe esebo omuzadde yamusalirawo mwana oyo nze njagala abe makanika kubanga makanika gundi nabanga ebintu bye yezimbye akulaakulanye mwene mutwala mu galaji mutwala mu galaji eyo omwana nafuuka ddala ekizibu omwana kugamba nakola ebintu nasukkuluma ne beyasangayo kiba kyayitira mu muzadde oba oluusi okwezuula kwaffe kuviirayo mu environment okumala otukwata nze singa namala okusoma accounting wange banka nempita tewandinda bisinga kati ndi mubi kuba mbimanyi naye kati kuno okwezuula environment ye yakutakula nekujjayo abantu bangi tebandibadde bayimbi bannaggwano nga bw'obalaba wano wakati tewaliiwo talenti
ne oluusi byoyagala ate ne bikwanguyira ku ebyo byoyagala lwa nsonga nze nyinza okuba njagala nnyo music. Mwami Sega wayagala nnyo music n'omupiira oba ayagala nnyo omupiira n'ebino ebirala by'okunoonyereza. Tulina ekitwawula wadde waliwo omupiira ogutugatta ne waliwo bino ebitwawula bisatu oba ebibiri. Kitegeeza nti hobbies zange zawukana n'ezizo. Tolowoozaamu nti nno okuyitibwako oba bino bye tugamba bye twagala bwagazi byonna biba bye bimu. Kati hobbies, I want the difference. Hobbies ne talent byawukana. Bitya? Talent nkiteeka ku mmeeza singa okinsaba. Nti okuyitibwako oli muzannyi wa mupiira nti jangu otukubire namba 9 nenju kukunkumulira n'ogamba yes omusajja kituufu. Bwebeera nga hobby kisobola okubanga ngwagala bwagazi naye nga bungamba nguzannye gamba bulaza kibulamu yongeramu ku training. Naye nyinga akutegeera naye yayitibwa oba alina gift eri kochi ne bwamulaba nga oba adeta kola bunyi practice. There is something kyajja omulabamu nga naye omanyi omwana omumundeetere webale nnyo ne wakwata akoze bulungi naye ayinamu ekyo. Era bw'atandika omushapinga kyebata okukubako obukubi enfuufu nga tumugjamu omuntu. Naye kaakati nze njagala nnyo okuyimba, it's my hobby. Naye okuyimba nkutegeera nnyo nga waliwo ayimba wali naye nze buŋŋamba jangu temukwaya atengo kabulaza awosooka olindemu. Kati hobbies zaffe twagala okuwuga, twagala okuyimba, twagala ki. Oluusi hobby eyinza otabeera direct nti nsobola okikola. Era tubalaba abantu bangi nga gamba nze bwe mpuliriza music it's my hobby mpulira nga nzikakkana. Bw'omugamba wakalikodinga ennyimba mmeka bulaza kuyimba si kwangu. Tulinayo n'abantu naye ng'ate ayagala nnyo music akyagala n'osanga oli nga gamba nze nnyumirwa nnyo okusoma ebitabo. Bw'omubuuza waakawandiikayo ebitabo bimeka ngagamba okuwandiikwa ku siri mulungi naye ate okumusoma bye bawandiise binnyumira okusoma. Kakati abantu gane tukwata hobbies zaffe ne twagala ozifuula talents ne tutomera. Olw'okuba onyumirwa music n'olowooza nti olina kubeera muyimbi. Olw'okuba onyumirwa okulaba akapiira n'olowooza nti kikufuula directire. Mweyo hobby gy'oyingidde nze agiyingidde nzuula ntya nti ozuulira wa kyekinatandikiriddeko bw'oba okikola owulira otya muggwe kituufu oyagala okuyimba weebale nnyo. Do you feel peace of mind? Oba opikakipike weebale nnyo. Bwe tukuteeka ku kisaawe ozannya omupiira mu nnamba gye watugambye nti osobola kubeera defender owulira nga oli comfortable nga spike agukusombera oba owulira nga eddala okakaceke actually obula n'omulinnya omukutula amagulu ataddamu okuswaza. Era oluusi tuyambibwako n'abantu abatusingako mu bintu bino. Omuntu asobola okulaba mwami muyanja nakugamba kituufu ogamba oli namba 5 naye nze osinzira bwe nkulaba oli namba 7 bako ku wingi tulabe ogenda okusensebula wingi weebale nnyo nga nawe ogamba nina omwana ano Merino onaali mwase yuzi yatebaka gola akabanunula. Weebale nnyo. Kakati oyo ogenda okwesanga nga bamukyusizza okulowooza kubanga oluusi lwe tuba tukula tulina kyetuyita ba mentors tubaako abantu betwegomba. Naye oluusi nze omuntu gwe neegomba tuyinza okuba nga ate talents zaffe ne hobbies zaffe zaawukana. Weewaawo nga mpulira njagala tambulira mu bigere by'omuntu oyo naye seeti gy'alina eyinza oba yawukanamu ku yange. Kati olw'okuba nti mwagala nnyo yinza okaka nti Ronaldo gwolaba ku kisaawe wali ate bw'avaayo omuntu wa music weebale nnyo. Era bw'onooba ogoberedde abantu abakola nga tubikaka tuteekamu amaanyi mangi. Kati oyo omusajja gw'oyogerako don't we gain mu maanyi gano? Obviously we can gain. Naye ono akikola with ease kyakusingako tekimumenya.
ayinza oba tafunye nga kyofuna naye wano effort nga akikola actually n'abamulaba nga akikola bamufiiringa nnyo bawulira nga omusajja ayina engeri gya flowing example era entuufu ya mupiira yes kubanga ndowooza kiri relatable kiri relatable n'atalaba mupiira gwa bisowaani olina ku kyalobozi olaba nti union ekintu apika kipike era omulaba n'ogaha naye bulaza tulina bano aboogera emikolo tugenda mu kwanjula omusajja akwata omuzindaalo nga tuli ku layini naawa enyanjula abali ku layini neri gye tugenza owasa bamuwa engalo naye newabaawo gwe tugenda nekituufu n'ayogera n'omukazi ne tumuwasa naye n'abali mulayini ne wabaawo ali mulayini naga naye singa bampadde omuzindaalo naye nga naye ayogedde naye nga naye kennyini omutunuulira ng'ali ku muzindaalo okwayogera nga akatambala tekamuva mu ngalo nze akola ekintu nandibadde nange ntunuulira results zaakyo ntunuulirako kkobo empeereza ekintu ekyo nemmanya nti era feedback kintu kikulu era nze emu ku bintu byenfaako ennyo mu mirimu gye nkola njagala nnyo feedback okuva mu benkolamu bambuulire nti bwe mba nkikoze mwabadde muwulira obanga mulaba product gye mbawa kyabadde kitya kubanga olwo twongera otegeera nti kino kyengezesezza mpika kipike oba kituufu ninawo okuyitibwa okutuufu kyenakugambye nti nze nali simanyi nti munze mutuddemu omusomesa naye nayambibwako abankwatako mu myaka egyo nga nakamala osoma ne baŋŋamba abulaza kitambula kijja kutambula kitegeeza ne bana abantu abatuliraanye bakola kyamaanyi nnyo okuyambako nnyo wabula ate tulina obeegendereza bawabya kubanga ate mulimu bw'ogiwadde omuliro Focus TV webali nnyo okuba nga olaba era gwe wenna atanaba kusubscribinga nkujjukiza nti genda ku YouTube channel yo noonya Focus TV yange genda ku TikTok noonya Focus TV aba Focus TV yange olabe ebintu bingi bye tujjanga tukola era bintu bingi tujjanga tuyigiriza tulina bannaffe bakola emirimu egy'enjawulo tujjo kyalirangako ku mirimu gyabwe ate nabo batuyigirize emirimu egy'enjawulo twafuna omukisa okukyalirako omukyala akola mu mbaawo era nanyumya omulimu gw'embaawo Jeni Mbaawo ye bulandi kakati tusuubira okuba nga tukuleetera abantu abali emirimu egy'enjawulo owulire sitole zaabwe bazimbe batya emirimu gyabwe era okufuuka biki bye bali ndina omukulu Segawa tukyali mu kumenyamenyako hobbies ne talenti zaffe lwaki twakireese nti nno tukuyambeko gwe kubanga talenti okwabukanako n'ebintu ebirala byonna ebikolebwa bye bintu ebyangu ennyo byosobola okuzuulamu omulimu nga totaddeemu nnyo kingi kyotalina singa okitegeera obadde oli wali nti mulimu abawabya n'akupika bupisi n'atakubulira kituufu nti kibuzeemu n'akugamba bugambya muganda nga okikubye nze sikulabanga akisigwayogera emikono gyaffe kakulosike wakalakase sikalabanga naye nga gwakutte mu bbanga ekyokubiri abalala be twetaaga okwegendereza waliwo ate abataagaliza nga kituufu kyewakoze kyabadde talenti mweri naye nga ali scared singa oyitawo omuleka kitegeera kati ng'alina kulwana nga akuwa negative criticism ayogedde akagambo ako waliwo eyaŋŋamba ku mukwano gwange kimanyi naye alayinza okuba kwali kunongaala nga tuyiga kamera waaka namutwalirako vidiyo naŋŋamba negwe ewa mu ettaka eririmwako lyaggwayo Mwami Segawa vidiyo gy'olaba n'okungiriza n'ebifaananyi by'olaba ku Focus ebikolebwa bwongo buli mabega wange naye waliwo at a time we natuuka omukulu naŋŋamba temukyalinayo omwanyi era sebo si bangi nnyo abatadde talents zaffe ku board ensi nezikiririzaawo nze bwe nali nga negomba okuyimba ebimu ku byannemesa obwere nnyo mu kuyimba nayimbako sebo mwami muya olina music so no muli kuli wa church
Nalimanyi waliyo tune koze girete tugikuba abantu. Ndowooza bw'oliwo nkutteko oba oli awo tuli tulizisuukusa. Naye na music mu primary nali muyimbi mu school choir. Mu church yaffe nze ndi mu Advent. Ate faawo tutegeera ku music. Nali ngobeera actually bangamba church yammwe ne ku music industry ekitundu kinene abaana bava mu gundi yammwe bajja ne vocals ezo tuyimba. Naye bwe natunuulira ekkubo omuntu mwayita ensi okumukkiriza nti mwami Muyanja muyimbi kubeera olyantiisa. Kubanga nkyanoonyayo omuyimbi ayiseewo nga takubiddwa bucupa. Audience nga vayo naye nga bambi yavudde waka practice nze ekintu kye mwami Muyanja music ali expensive nnyo. Kati singa oleeta kamera eyo omuyimbi n'akuyita omukwatire video bw'otandika omubalira n'olisitinga down ogenda omumalanga esente z'omugamba okola video nga sente mpitirivu. Naye bambi bw'ayeewaayo n'aziteekamu n'akola product n'agisa katale. Saagala gwemu maanyi olw'abo abalaba video ye ne bamugamba ttaka temunayo ttaka eyo gy'oyinza kuteeka ku mwanyi Katikkiro ng'atugamba okulima togenda n'olima emmwanyi. Saagala nnyo omuntu aluuzingire ku point eyo kubanga ffe tetuliwo kukkiriza mangu ki ky'oteeka ku board. Naye buvunaanyizibwa bwange okakasa ensi. Manyi mwami Muyanja ensi yakwesibako. Ensi bw'oba olowooza nti yeegenda okwesibako toli seefu. Gw'olina otwesibako nti omanyi okukwata ebifaananyi. Olina twesibako bwesibi tukkirize nti omusajja kamera agitegeera. Kakati naawe alina talent gy'oyagala otuguza. Ffe totusuubira nti tugenda kukola bukozi copy and paste. The one. Musajja oyitewo sambaka. Era gwe obeera nnyo mawulire. Bino enemboozi oteekwa okuba ogisisinkanye mu bantu ab'enjawulo. Abasajja agenda okuvaayo ku board tumanye nti oyo alien skin. Ng'ennyimba z'ayina emabega eno ze tutamanyi. Actually waliwo akantu kamu waliwo ya David Lutalo. Yajja n'olumba lwa kapapa naye nga tubaloze yakuba eddendala mpitirivu nnyo kati ate kapapala n'azinona n'azuukusa n'olululwe okitegedde. So ffe bwetyo bwe tulina otambula nti ojja kujja ku kisaawe omulundi gw'ogusooka totusuubira ffe kugambirawo kiyinza obaawo naye oluusi kiyinza obutabaawo ne tuba nga tetukukkiriza naye gwavunaanyizibwa buli maaci eddako n'oyongera otukakasa n'otuteeka akagalo wano. Era nnyumirwa nnyo abasajja abateeba goolo ne batukola bati akusirisa baba balina kye batujjukiza balina kye batujjukiza nti musirikeeko shut up kubanga wanudde wanu time mwali temunzikiriza nti wendi. Kakati obuzibu tusanga nti bwe tuteeka ebitone byaffe ku board ensi n'ebiwakanya naffe nga tugenda n'ensi kyegamba nga tuve tugamba akasi kuyitibwa ne mwami Muyanja yaŋŋambye. Kakati oli yagamba nti video ezo z'okwata si nnungi singa bamugobeera kino singa tetukirina. Okitegeera wandibadde musajja yaŋŋambye lero bwe kijja atajjukira akugambye kafulu weebale nnyawe mbadde nzija kafulu tugane tufuna chance embi oluusi nti akugamba akutte ebifaananyi omala emyaka 20 ali mu mulimu guno. Sisina nawe ntandikira kuyamba nonya n'engeri gye ntandikamu okuyamba neyeerabira ate nti gwe wooli naye sitepu eyo yagirimuko. Era kyekiri kyentera okugamba nti omuntu yenna gw'olaba ayina kyazimba ky'osobola omuyamba kimuyambe. Tekamutemerako ttaka tomutemerako ttaka kubanga tomanyi omuntu ono enkya ayinza okuba akaggi naye bw'anaakuba akaggi mu lugero lwe agenda kuwandiika oli ludda wa mu lugero lwe. Kati bwana Ssegawa nga tuwumbawumba emboozi y'ekitone ne hobby tugiwumbewumbe tutya eyoyo ali awo ayina byali mu kutambuza 2-3 naye akyalemeddwa okugamba nti kansibe ku kino oba ku kino oba byonna bitwala lumu. Oyinza obutabituusa twetaagako ekimu kikulembere. Nze mpulira ndimu ebintu bingi naye
nasalawo ekimu kikulembera ebirala bijje kulwa kino nga biwerekera kino kitegeera be bayimbi b'osanga nti oyinza okuba omanyi okuyimba omanyi n'okuba gita naye gwe bw'okola ebibiri bino nga muli ku stage kikyowulira ky'osinga okukola with ease ekyo ky'osinga okukola with ease ngola kiri ko oliwo producer oliwo omuwandiisi oli n'onayimba katugamba waliyo olyanga byonna bina abantu balina naye era ekisiba kisingako wabaawo ekiba kisingako era ogenda omulaba ng'oluusi wajja ku stage abantu babeera abenywera busoda bwabwe naye nga ali omusajja alina hiti alina oluyimba lukoze bulungi awo muwandiisi awandiisa ennyimba z'abantu webale nnyo producer ennyimba z'abantu webale nnyo naye kino oluusi nga si kyekibadde ekikulu mu package yo kati nze kyenzikiriza era kyensaba abatulaba ekyo kyosinga owulira nga bw'okikola kikuwa emirembe tokiteekamu kumenyeka okikola nga kifulowinga mu ggwe tokiswaliramu manyi twadde twogera ku mukyalo oli Jane Mbaawo abantu abakola ebintu nga kuyitibwa kwabwe babibulandinga ne mu bbo Jane Mbaawo naye nga aliwo lyagulimu omulimu ogwenyini naye nga ate n'okwogera nti nno nze ng'atya n'okwogera nti ndi mutunzi wambako si kuyitibwako bw'oba owulira ng'okutunda ebinyeebwa bwe bakuggyako erinnya lya mwami mu yanja ne batuuzawo kanyeebwa biveeko si kuyitibwako kubanga ffe tetujja sigala nga tukuta mwami mu yanja ng'otema mpuuta tukumanyidde mu mpuuta ffe tujja agamba mpuuta kati mpuuta muganda wange era tukusuubira okubanga okuyitibwako bwekuba weekuli nga ogenda kwanukula mu ssanyu kubanga owulira nga tekikuswaza owulira nga okikola nga tekirina buzibu gy'oli ekyo kyowulira nga mu kukikola kikumenya ekyo kiyinza okuba nga okuyitibwako wabula nga just hobby okyagala bwagazi sikuyitibwako kati yongera ogende nga otakula nkakasa eyatandise naffe okuva eri program gyetandikidde episode ya talent and hobbies olina kyogezesezza kiganyi olina kyogezesezza owulira kyanguwa tekinaba kusasula oba tonaba kifunamu naye at least kiremereko oyinza okukakkana nga kuno kwe kuyitibwako okutuufu naye nga ate kyobadde weesibako ebbanga eddene nga si kuyitibwako obadde mulabi mulungi okuva eri gye twatandikidde nzikiriza tubeere nga kugamba nti subscribinga ogoberere emitimbagano egy'enjawulo tewerabira nti Focus TV oba Focus Group yange yeffe abasaala bateekamu program eno ssente okulaba nga tutambula okutuuka ku bantu bano gye bali ab'enjawulo ne tubanoonyaayo so baganda baffe abo bawe emirimu ddala okuteekateeka emikolo twagala kutikkula ku muntu omugugu oli mugole olina okukubirawo okutimba olina okukubirawo ebifaananyi olina okukubirawo keeki olina okukubirawo owa kyekirala entertainment owa tenti wali ku bayimbi Focus eze negamba musumba gwamunoonya n'agatta tujja natuuka tukukuba ebifaananyi tugamba kasimayiro nga kavuddeko kameekapu omugole omukyala nga kakuweddeko kwata omukolo gwo jangu oyogere ne Focus okuva ku epaka ku Z byonna tukuwe package ezijjudde okulaba nga omukolo gwo mulungi tuli exposed tukozeeko ku mikolo gy'abantu mu areas ez'enjawulo kitegeeza mu urban ne mu rulo bonna tuliti so tugezeeko olabe nga tukolera omukolo gwo sibula abantu mukama wange sebo tweyanza tukyaza twagala kwebaza abatugoberera nti beebale nnyo beebalire ddala akatalekeka kenjagala obbalekera tugoberere ebirooto byaffe ebirooto tetugenda bituukako leero era kyotuuseko leero toddamu ne weerimba nti ekyo kirooto Yesu okununula ensi eno banga lyayekulungula kyekyali ekirooto kye kati nange nnyina ekirooto mu nze naawe oyina ekirooto mu ggwe olwaleero nga tukigoba kiyinza okuba tekituwadde ssente oba ettutumu lye twagala olwaleero naye enkya kijja kuvaamu ekibala tetuyinza sukkawo wano obadde mulabi mulungi katusinkane mu episode ezaffe eziddako ku Focus TV tewerabira kunyiga kade okubeera nga ofuna notifications obanga osubscribinga okumanya programs empitirivu ezijja
ng'era zikwatagana ku ggwe ng'omuntu okufuula ow'enjawulo okujja w'obadde okutwala wala. For now, bye bye. Ku subscribinga ku Focus TV yange bingi